abatulaba abalaba Bukedde TV mbebaziza nnyo okulaba nga bulijjo mwebale kubanga yakaddaako ak'omuwendo buli lwa Sunday ne mubeerako muba mulindiridde emboozi z'omukenkufu mbebaza nnyo mwebalire ddala era ntwala omukisa gwe gumu ne balamusaako baganda bange abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakristaayo bagamba nti shalom shalom. Mwebale kulaba mwebale kunyumirwa mboozi z'omukenkufu nga bulijjo mbasaamu nnyo ekitiibwa era mbeebaza. Gwe yakasooka otulaba eno gye bayita emboozi z'omukenkufu ekutuusibwako Prof Bioresearch era omumwanjuzi mbeera omukenkufu Nyanzi Julius Saabakenkufu kati okuva mu Prof Bioresearch awo ku Ikotorio gemaka amakulu tebakulyanga ssente tebakulimbanga mutusinzire okubaweereza street number lwakuba ffe tubagamba 152 muleme kubula bagiyita ekisenge 152 omukenkufu street tagimanyi ku Ikotorio obuuza wa professor mu mbeera eyo tuzze twogera ebintu ebintu bwe bitambula tuli mu kuzibikira bituli bya butamanya obulwadde obukulu mu Africa butamanya era nga bwenzize embalaga innovations eby'obuvumbuzi ebingi ennyo butamanya bwe butusumbuwa teri kirala tebakulya ssente n'olwaleero njagala era twogere ku bintu ekyokubagula omanyiza nasalawo kubajja buloba bazze buziga kugamba ebintu mbenga mubiziga ziga bintu nga mubikenga bulungi nnyo. Olwaleero njagala era twogere ku munnyo ogw'ekiwewunyo ogwa Himalayan twagwogerako luli ogwa Himalayan ne mugutegeera nembalaga nti abanakenya baali beebase neŋŋenda ewaabwe nembajjako olwazi tukolamu omunnyo kati olwazi olwaleero nduleese olwazi lwe luno naye nduleese mu foomu y'ekitangaala ekitangaala ekimyufu mutabani wo Mawulano ne Balunabba babeerewo bayige bulijjo basoma physics bulijjo basoma simanya ebyomu bwengula leero tugenda kubayigiriza baterere mu layini embeera yeeyo tugenda kwongera ku mambya esaze amaanyi g'ekitangaala kye bayita light therapy. Naye abazungu edda baali bakkiriza nti omusana ye Katonda naddala awo mu Europe yonna abajamani nga bagusinza n'ogusinza kulwokuba nti ekitangaala ekyo kikulu nnyo buli wekyajjanga baafunanga amaanyi emmere neekula ne bafuna amakungula ne baweza ebintu bingi nnyo ebisolo ne basobola obbiraba n'enzikiza buli weyajjanga nga wabeerawo ennaku kati baabeeranga basinza ekitangaala kireme kugenda nga gwe musana kati kwe kubayiza ettaala eno eya Himalayan kanjimalo n'ogiteekako nagikoze kati olwazi luli lwentera okubagamba lwa Himalayan nalusimye lwe lwazi lwange nendusimamu ekituli netuteekamu ekitangaala eno gye bayita Himalayan lamp ogiteeka mu kisenge ekitangaala ekivaako kifaanaganira ddala ekyamambya esaze kati lwaki ettaala eno tenungi nnyo mu kisenge tulina obuzibu bannayuganda ettaala gye tuteeka mu kisenge si yentuufu buno bwena gye seva bwe mutera okuteekawo ngaako koyina ewo omudiro oba bulina kubeera gye tulabira oba gye tusomera oba mu ddiiro oba mu ffumbiro naye mu kisenge mulina kubeeramu ttaala myufu ettaala bweti eyongeza n'okwongeza akuba kati wano ndi mu mataala mangi naye mu kisenge eba eyaka bulungi nnyo kubanga bweyaka obulungi ate gwe mu kisenge tolina kusomera bitabo mu kisenge ettaala eno gy'olina okuteeka mu kisenge kyo ekuwa amaanyi gatya kuba luno lwazi lwa munnyo olwa Himalayan era abazungu gye bayita Himalayan lamp salt era mu maka naddala batambulako mu zi 5-star hotels ettaala bweziti ze zibeerayo ettaala eno ekitangaala ekivaako kifaanaganira ddala ekyamambya esaze
Ekitangaala ekyo kiyamba ki? Kiyamba okukakanya omuntu ateebaka. Abantu bangi nnyo tebeebaka. Ne weebuuza lwaki teweebuka? Kubanga akatala koyina kalina gye seva ke wateeka mu kisenge. Tekayina red light. Obeera mu musana omubiri gucamuka nnyo ng'ekitangaala ekimyufu okifunye. Naate budde ewaka n'odda mu white light, mu blue light. Blue light kyentegeeza ekitangaala ekiva ku masimu, ekitangaala ekiva ku TV kiba kya bbulu. Ate ng'omubiri n'amaaso bisinga kwetaaga kitangaala kimyufu. Kati bw'obeera mu kitangaala ekya bbulu oba ekyeru nga buno erina gye save obweru, tojja kwebaka. Kye bayita insomnia, tojja kwebaka. Kati abasajja abagezigezi abakenkufu zino ettala ze basula nazo mu bisenge eya Himalayan lwazi ate esika negative energy. Negative energy bajjajjaffe gwe bayitanga emizimu. Abasayansi bannasayansi gwe bayita obuwuka obutambulira mu mpewo, bu bacteria, bu virasi. Obuwuka obwo bwe tutalaba. Kati obuwuka obwo bwe tutalaba, ettala yeeno gy'okozesa kubanga munnyo obuwuka bwonna obutambulira mu mpewo ettala eno ebusika. Bwe busika ne busigala kuli nga bw'okimanyi nti omunnyo bw'oguteeka ku bbwa, omunnyo gusika obuwuka mu bbwa ne bufa n'amazzi ogenda okulaba ng'ebbwa likaze. Kati nene ettala eno eya Himalayan bw'ogiteeka mu nnyumba yo ogenda okulaba nga obuwuka bubaleetera ssenyiga. Ova mu mulimu nga tolina ssenyiga, ogenda okuzuukuka ku makya nga ssenyiga akulumbye. Ettala eno y'obuwuka obwo yebukutaasaako obuleeta ssenyiga. Era mu mbeera y'emu ettala eno eyamba nnyo ne bano abaana abalogoota n'ekiro. Nasimanyi nalabye emizimu, nalabye ebiki, nalabye ebintu nga binnumba. Kozesa ttaala eno giteeke mu kisenge. Kyova olaba ekitangaala ekimyufu kikulu nnyo. Era mu mbeera eyo bajjajjaffe edda baasulanga mu ssuuka myufu. Vaawo naawe ebintu olina obbijiwa, olina obbitegeera. Kati temwababuuza lwaki baasulanga mu ssuuka emmyufu. Kyazi kugamba ekitangaala kino ekimyufu kikyamula obwongo. Omuntu abadde alina stress nakkakana. Omuntu abadde alina stress nakkakana. Ekitangaala kino ekimyufu kyova olaba nti abo abaana abaakubwanga yaabwe babasuzanga mu ssuuka mmyufu. Kuba ekitangaala kino bwakirabwa obwongo bukisika mangu, kikola amasannyalaze ku bwongo. Era mu mbeera eyo yemu ogenda n'okulaba nti omuntu ayambadde ebimyufu buli omu amulaba mangu. Kati gwe gy'oyambala essaati emmyufu, kati nga bano aba people power babalaba mangu ti baabo tebakole fujjo kubanga bambadde ebimyufu. Newa poliisi alobye abalaba mangu baabo. N'olwekyo ekitangaala kino tukyetaaga. Kifaanaganira ddala ekitangaala ekiva ku mambi esaze. Era etaala olwokuba nti evudde mu lwazi, ettaala y'olwazi olwa Himalayan, olwazi lwe nabagamba lwe tukolamu guno omunnyo gwa Himalayan. Era bw'oba otambudde abantu bonna gye bakozesa naddala mu ezo ensi ezaakulaakulana, kubanga ekendeeza ne ku masannyalaze gano ge bayita wifi. Amasannyalaze gano agava ku masimu. Amasannyalaze ago ganafubya obwongo. Omuntu n'ozuukuka ng'okooye noweebaka n'obanga ateebase ku makya. Kati yettaala eno esika amasannyalaze ago ze bayita electromagnetic rays oba electrosmog. Ebyo waves ezo zonna kubanga lwazi. Era nga bwe nabagamba ku Bermuda Triangle nti olwokuba nti akatundu ako tekaliimu minnyo ng'egya magnesium n'eminnyo emirala, kyova olaba ennyonyi gravity mungi basika ebintu ne bibulirawo. Bisika ebintu ne bibulawo. So n'olwekyo weetaaga ettaala eyo n'oba olina abaana ba athma. Ekitangaala kino ekimyufu n'ettaala eno olw'okuba nti esika dust, enfuufu yonna, obuwuka obutambulira mu bbanga, weetaaga osule nayo. Zino ettaala zino ze tulina zino ze zireese obuzibu. Era nga ffe abasajja abakenkufu kyova tuteekako bugalu maaso tusengejje ekitangaala ekyo ekiva mu bubalubu buno. Kubanga wonna buli wogenda ye talk of town nti munaye ate amasannyalaze gagenda nnyo, twetaaga energy saver naye butala tebulaba.
osuula omutwalo gwo ne gukubula wali ebinusu ebinusu byo kati twabivaako kasita kigwo kireka kuba tokyasobola kuddamu kiraba kiro kubanga buno obutangaala buno obubbalubu bunafuyiza nnyo amaaso ekitanga ky'omusana kiba kingi naye ate bwobwo obugendamu ekiro n'onafuwa n'otalana amaziga maaso ne gajja amaziga kati yene ttaala emmyufu evaako kye bayita red light giteeke mu maka ago katuwumulemu katono nnyo tukomawo n'okumanya ku kitangaala ekimyufu.